The story of the elephant. Assalamu alaikum. Surat al-Fil, aka elephant, sura ya 15 mu Qur'an. So etunyumiza ku mwami ono ayitibwa Abraha, yali kabaka w'e Yemen, nga musajja mukristaayo, ng'azimbye ekibuga e Yemen ekinyirira, n'ateekamu ekkanisa ennene ng'etemagana butemaganya, ng'ayagala lyeriba essinzizo ekkulu. N'ekibuga of course yakisimba ng'ayagala ebeere nga ye ssenta ya bizinesi, abantu mwe bakuŋŋaanira okukola emirimu nga bakyettanira. Ne bamugamba tekijja kusoboka, tulina Makka waliyo Masjid al-Haram, gwe muzikiti gwaffe omukulu, ly'essinzizo ekkulu. Ne Makka kye kibuga mwe tukuŋŋaanira, buli omu w'amanyi nti nno waba alina kye yeetaaga eyo gy'akuŋŋaanira. So omusajja ono kye yakola kwe kutegeka eggye ery'amaanyi nga lirimu ebyokulwanyisa ebiyitirivu, eggye ery'abasajja ab'amaanyi abamanyikiddwa nti b'amaanyi, nga mulimu camels eŋŋamiya empitirivu, then nga mulimu enjovu. Well, abamanyi abasinga bagamba enjovu zaali ziwerako, naye Qur'an eyogera ku njovu emu, al-Fil. Enjovu yali emu nga nnene eri giant. Abraha ng'asitula ggye lye nga batandika kutambula bagenda Makka. Baba batuuka mu kifo ekiyitibwa Taif, nga basindika omusajja omu ku bo nga bamugamba genda ogambe omukulembeze w'ekitundu ekyo Makka nti tetuzze kulwana, tuzze kumenya Kaaba. Omusajja teyali mubi, ng'atambula ng'agenda ng'abuuza omukulembeze. Ebiseera ebyo yali Abdul Muttalib, era ng'amusisinkana ng'amutegeeza obubaka obumutumiddwa. Abdul Muttalib teyali mubi, yamugamba bagambe bajje, ng'ategeeza ku bantu be, nga bonna beetegeka batunula. Bagenda okutunuulira eggye, ng'eggye lyagejja nga lirimu abasajja ab'amaanyi, likulembeddwa enjovu ennene, mulimu eŋŋamiya ezisukka mu 2. Abantu baabuna emiwabo ne basaasaana, buli omu n'agenda n'ayimirira w'ayimiridde asobole okwetegereza ki ekigenda kukola ki ekigenda mu maaso. Abdul Muttalib ng'omukulembeze ye bw'alaba eggye yagamba musajja nti twagala ŋŋamiya zaffe ezo tuzeetaaga. Musajja teyali mubi, ng'amutwala wa mukama we. Bamutuusa ku Abraha ng'amugamba, Abraha nze ekindeese, njagala ŋŋamiya zaffe zituddire. Abraha yaseka nnyo n'agamba, bwe nkutunuulidde ndabye omusajja omulungi, ow'amagezi, ow'ekitiibwa, naye ate ebigambo ebikuvaamu nga bya kisiru nnyo. Tuzze kumenya Kaaba, gw'ogamba oyagala ŋŋamiya? Tofudde naye okutuwakanya yadde okulwanirira Kaaba yo, ennyumba yammwe ey'ekitiibwa? Abraha ng'amugamba nti munnange, eŋŋamiya ezo zaffe tuzeetaaga. Ennyumba si yaffe, ennyumba erina nannyini waayo, Allah ajja kugyekuumira. Nga bamuwa ŋŋamiya, bwe bamuddeza eŋŋamiya ze ng'atambula abaviira, bo nga beeyongerayo bagenda ku Kaaba batandika okukola ogw'abaleese. Baba bali kumpi gituukako, enjovu ng'eyimirira ng'egaana okweyongerayo, nga bagikuba ng'egaana okweyongerayo. We bagikyusa okudda emabega gye bava, ng'ekyuka ng'edduka emisinde. Bwe bagikyusa okugezza ng'etambula etuuka bw'ekomi, ng'eyimirira ng'egaana okweyongerayo okutuuka ku Kaaba. Nga bayongera bakuba ng'egaana. Bwe bagikyusa era okudda emabega ng'eddayo, emisinde emiyitirivu. Bwe bagikwata okugezza ng'etambula etuukako weetuuse ng'eyimirira ng'era egaana. Allahu akbar, subhanallah, olowooza ani yali agigaana? Nga bava ku njovu nga bagyesonyiwa, nga beeyongerayo bo okugenda okukola ogwabwe. Batambula basemberera Kaaba, bali kumpi gituukirako ddala, nga balengera obunyonyi mu bbanga obuyitirivu nga tebamanyi wa gye buva. Obunyonyi obwo buli kanyonyi kaali kakutte amayinja ag'ebbomba ku mumwa
ne ku mabbali g'ebiwawaatiro, buli kiwawaatiro nga waliyo akayinja, naye ng'amayinja ago gayokya. Kati nga buli kanyonyi ejjinja lye lisuula tekiddawo, buli jjinja we ligwa kisaanawo. Abantu ne batandika okufa, ejje ne litandika okufa, ejje ne libuna emiwabo nga tewali gye liddukira, ne bafa ne bakunkumuka ng'obunyonyi buyitirivu tebusitoopinga, buli waggulu nnyo nnyo tebasobola butuukako nga tebalina ngeri gye basobola bulwanyisa, tebaabwetegekedde. Munnange ng'obunyonyi bubasaanyaawo bonna, ng'ejje litomokoka nga liggwaawo completely. Abakuraishi bo nga batunula beeyolera balaba ekigenda mu maaso. Tewali n'ekimu kye baakolawo. Olutalo Allah ye yalulwana ng'akozesa obunyonyi obutini ddala, ne butta ejje ne bulisaanyaawo, ne wabeeranga ente we ziriiridde oba ebisolo we biriiridde, ebisubisubi ne bisigalawo byonna nga tebirina mugaso, nga tewali n'ekimu ky'osobola bikolamu. Abantu baafa, abaasigalawo nga tebafudde baali severely injured, baayisibwa bubi nnyo 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 nnyo, nga mu abo abaayisibwa obubi mwe mwali ne Abraha. Abraha yalina ebiwundu eby'amaanyi, ebiwundu ebyo ebyaleeta skin disease. Skin disease eyo yatandika okumukutula omubiri gwe paati ku paati, nga balaba akagalo kamu ke kakutuka, akookubiri, akookusatu, engalo ne ziggwaawo, omukono ne guggwaawo, n'ebigere bwe bityo, paka bwe yafa n'azikirira mu bulumi obutagambika. Well, ensonga lwaki abantu abamu tebaafiirawo, baafa mpola mpola, nga mwe mwali ne Abraha, baali balina okuddayo mu bantu baabwe balabe ki ekibatuuseeko, babanyumize kiki ekibatuuseeko gye baagenza okulwana. Allahu akbar, olaba obuyinza bwa Allah. Olutalo lwali lumu Allah lwe yalwana ng'akozesa obunyonyi obutono ddala, ne busaanyaawo ejje ery'amaanyi eryali litiika, nti tewali n'omu yaddamu kweŋŋaŋŋanga basajja Bakuraishi nga buli omu abatya, nga bagamba oyo takwatibwako, ekyo ekibuga tekikwatibwako, Makka togikwatako, omuzikiti Haramu togukwatako. Allah yasse essuura eno ng'abalaga wa gy'abajje okubafuula abantu ab'ekitiibwa nti tewali n'omu asobola bayimiriramu. Beegaanye Obusiraamu, bayiganyiza omubaka, naye batunulemu wa Allah gy'abajje. Subhanallah. Katutandike essura yaffe biidhni rahman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Tolaba Katonda wo engeri gye yakola bannannyini njovu abaali bazze okumenyaawo ennyumba ya Katonda Kaaba. Aya eno yajjanga ekibuuzo nga Allah abuuza omubaka nti tolaba engeri gye nakolamu bannannyini njovu. Ekituufu kiri nti omwaka bino we byabeererawo gwe mwaka gwe gumu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gwe yazaalibwamu. That means yali akyali muto. But of course story zoogerwa, ebyafaayo byogerwa, tujja abantu bajja babyogerako, ekitegeera, so obeera wakiwulirako era obeera okimanyiiko. Kati Allah yali amugamba nti nno tolaba kye nakola bannannyini njovu. Banyumiza abo Abakuraishi bajjukize. Of course yali addressinga Bakuraishi, naye naffe abeera atugamba kuba Qur'an teyakka eri Bakuraishi bokka wabula eri abantu ffenna aba umma y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Then Allah alaga engeri how I took charge, alam tara kaifa, how I took charge, engeri gye nakikwasaganyaamu nti ejje lyajja nga ly'amaanyi, nga bangi, nga mulimu enjovu ey'amaanyi,
balina ebyokulwanyisa byonna nga bazze kubamenyawo babasaanyewo completely, nti essaawa ya kaakati Makka teyandibaddewo. Naye tolaba engeri gye nakikwasaganyaamu obunyonyi obutini abaabiira bwe bwabazikiriza bonna ne bubasaanyaawo. Mwe mwali innocent, temwalina yadde ekyokulwanyisa, naye engeri gye nakikolamu, method gye nakozesa, okitegeera, eraga obuyinza bwa Allah, nti tolaba ngeri gye nakikolamu. Gwe teweebuuza muli n'ogamba nti no Allah yakikola atya. Allahu akbar, Allah alina obuyinza. Then ekirala, fa'ala rabbuka, it was very easy for me, okitegeera nti kyali kyangu nnyo, effortlessly, nali sina yadde okuteekamu amaanyi agali awo, ne mbasaanyaawo yadde baali bafaanagana nga ab'amaanyi, baali bajjidde mu kifaananyi eky'amaanyi. Effortlessly nabakolako mu ngeri esinga okuba ey'ekyewuunyo era etasuubirwa. Ontegeera bulungi. So aye ne tulaga amaanyi ga Allah, obuyinza bwa Allah, nti yakikolako mu ngeri esinga okubeera ngeri amazing, nga yeewuunyisa with no effort, nga tewali maanyi g'amaanyi nnyo g'ataddemu. It was very easy for him. Allahu akbar. Tugende ku aya ey'okubiri. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Teyafuula ezaali enkwe zaabwe ennyonoonefu, enkwe ze baali basaze ku kumenya Kaaba, teyazifufuggaza ne zigwa butaka. Era ngeri yakwebuuza kibuuzo nti enkwe zaabwe saazisaanyaawo, saazimenyaamenya ne nzifufuggaza. Ayi ne tulaga nti abantu bategeka enkwe, naye Allah ye mutegesi w'enkwe asinga, ye master waabo bonna. Kubamu akafaananyi, baakuba plan butya bwe bagenda okwataakinga Kaaba bagimenyeewo, ne batraininga eggye, ne bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa byonna bye bamanyi nti bye bijja okubakolera, ne bategeka amakubo, ne bapulaninga amakubo ge banaakozesa mu kugenda okulomba n'okudda, ne bagattamu enjovu gye balaba nti eno ejja kutiisa buli omu. Lye lyali eggye ery'amaanyi nga terirabibwangako mu mawanga g'Abawarabu. Lyali ggye ly'amaanyi nga terirabibwangako mu mawanga g'Abawarabu. Era buli omu yalitunuulira n'atya nga tewaliwo osobola dditandikira. Ne bakwata ekkubo, Allah n'abatambuza okuva e Yemen ne batuuka mu Makka. Mu kaseera nga bagenda okutuuka ku Kaaba, n'abasaanyaawo bonna n'abazikiriza n'ebyabwe byonna. Allahu akbar. Ku last minute amaanyi gaabwe gonna ne gayiika butaka nga tewali kye basobola kukola. Ekikwewuunyisa, tewali musaayi guli innocent gwayiika. Enjovu yagaana okutuuka, tujjukira bulungi. Then kamo, eŋŋamiya, tujjukira bulungi. Abdul Muttalib yazibajjako zonna. Tewali muntu n'omu yakosebwa. Abalabe bokka abaali bazze okulwana be baakosebwa. Tewali musaayi mulala gwayiika gwali innocent, yadde ogw'omuntu oba ogw'ekisolo. Allahu akbar. Kati ani eyali omusiru? Bwe tuba tujjukira bulungi, kuba Abraha yasekerera Abdul Muttalib nti ng'oli musiru ozze tusaba ŋŋamiya mu kifo ky'okwefaako okwerwanako oba okutugaana. Talabanga ku musiru alinga Abdul Muttalib. Kati awaani musiru? Yali Abdul Muttalib oba yali Abraha? Kale Allah yalaga obusiru bwa Abraha n'amagye ge ng'abasaanyizzaawo nga tewali n'ekimu kye basobola kukola, ate nga Kaaba tewali n'ekimu kye bagituusizzaako. Allahu akbar. Lwali lutalo lumu, naye lwatiisa buli mulabe yenna eyandibadde yeŋŋaŋa Makka. Makka teddangamu kulumbibwa okuva ku olwo, nga buli omu agitya, nga n'abasajja Abakuraishi yonna gye batambulira batiibwa.
tewali n'omu asobola bakwatako. Subhanallah. Katugende ku aya eyokusatu. وأرسل عليهم طيرا أبابيل N'abasindikira ennyonyi abaabiira ezajjira mu bibinja. Ennyonyi zino abaabiira zajjira mu bibinja nga mu bbanga eri balengera ebibinja n'ebibinja eby'ennyonyi zino abaabiira nga ziva mu buli direction, naye nga bazirengerera eri mu bbanga, tebasobola zikwatako yadde zituukako nga tewali kye bayinza zikolako, naye nga balaba bo bookya bagwawo. Allahu akbar. Eggye ery'amaanyi lye baali batendese lyasaanyizibwawo n'obunyonyi obutini ddala. Subhanallah. Katugende ku aya eyokuna. ترميهم بحجارة من سجيل Nga zibakanyugira amayinja ag'ebbomba eryokya. Nti obunyonyi buno abaabiira buli kanyonyi kaali kakutte obuyinja busatu ku mumwa then ne mu biwawaatiro. Allah bw'atunyumiza, kubajjukira bwali mu bbanga tewali yabulaba. Mu buli kiwawaatiro nga waliyo akayinja ne ku mumwa nga bugenda bubusuula, naye nga buli we kagwa kye kaguddeko kisaanawo completely obutasigalawo yadde, era bonna ne basaanawo n'ebyokulwanyisa byabwe byonna on the spot, okuleka abatono abakimakinga with injuries nga balina obukosefu obw'amaanyi baddeyo balageko bannaabwe be baakoze eki, be baaleseeyo, era babanyumize ku ki ekyabatuuseeko. Subhanallah. Katugende ku aya eyokutaano. فجعلهم كعصف مأكول N'abafuulanga essubi oba ebisubi eririiriddwamu ensolo ne lifuuka obusa. Mu bufunze byasigalanga ebisigalirwa by'ensolo we ziriiridde nga tewali n'ekimu ky'osobola kuzzangulu. Allahu akbar. Tunuulira eggye ery'amaanyi we lyasigalanga ekintu ekitalina mugaso, something insignificant, very useless. Bw'atyo Allah we yabaleka. Subhanallah. Lesson gye tujja mu eno essuura nti tofanga ku ntegeka za mulabe. Ategeke byonna by'ategese, akole byonna by'akoze. Mutunuulire wenywereze ku Allah wo, amulinze ku nkomerero, amusuuze byonna by'amaze ebbanga ng'ategeka, byonna by'amaliddeko obudde bwe. Allah amulinze byonna okubisaanyaawo, abifuule ekitagasa. Subhanallah. Ekirala basiraamu, ebintu by'edduniya bireme tumalamu. Tunuulira Abraha, buli kimu yali akirina, nga ye mukulembeze, ng'ekibuga akizimbye ne kitemagana, ataddemu essinzizo ery'amaanyi, ayina eggye ery'amaanyi mu mawanga g'Abawarabu lyokka lyerimanyikiddwa ng'eggye eddene, naye yayagala ate ne Kaaba agimenyeewo, ye y'aba abeera amanyikiddwa, ne by'ataddewo biba bibeera bimanyikiddwa, ne kimuviirako enkomerero ye, yenna n'asaanyizibwawo n'eggye lye n'ebibye byonna. Kululunkanira dduniya butekkusa. Basiraamu tukkakkane tunywerere ku busiraamu, edduniya tugiveeko, terina gy'etutwala. Tukkakkane edduniya tugigende kitono, tukulembeze nnyo obusiraamu bwaffe. Enkomerero ya byonna edduniya egenda kukomekkerera nga ekutadde mu ttaka, ne bw'ogiyaayaanira otya n'okola byonna by'okoze tebirina gye bikwongerayo, byennyini bye biyinza n'okkuviirako mu nkomerero yo. Inshallah ta'ala tusabye Allah atunywereze ku busiraamu, atuwe okubuyiga n'okubutambulirako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.